nti weetaaga omwoyo ow'okumanya nti oyawula ebigambo bino byowulira nga binyuma okuwulira naye nga bya sitaani nga si bya bwakabaka bwa Katonda. N'obyawula nomanya n'ekyo bwakabaka bwa Katonda kigamba bwe kiti weewaawo kino kinyuma okuwulira naye nga si kye kituufu. Ngenze byawandiikibwa dayirikiti. Tuli mu Lubereberye essuula 2 olunyiriri 16 n'olwe17. Ndukuleetedde olulabe ebigambo bya Katonda nga bwe biri, nkulage n'ebigambo bya sitaani bwe biri mu Lubereberye essuula 3 olunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga. Naye olw'omukaaga sijja kusomako lwonna, nja kusomako ekitundu oba kye tuyita ekitundu ekisooka ku lunyiriri olw'omukaaga. Okitegeera nti kati wano tulaba mu Lubereberye essuula eyokubiri olunyiriri olw'16 n'olw'17 lugamba bwe luti: Mukama Katonda n'alagira omuntu, naye ndowooza eyo sitole yonna twandibadde tugisoma, naye olw'obudde sigenda gisobola gikunyonyola, naye ojja gitegeera. Wuliriza kino kyendeese mu Lubereberye essuula 2 olunyiriri 16 n'olw'17 kyekyobwakatonda kyennyini. Naye sitaani yakikwata n'akyozaamu n'akema omukazi n'amukozesa ensobi. Gwali eyo kyesaagala kutuuka naawe mu maaso yo gy'oli oba nakati w'oli ofune ebikukema. Ebikukemwa babyozamu ebyo by'omanyi ebituufu. Oba onfuna nenzikirizo ojja kunfuna. Wuliriza Lubereberye essuula 2 olunyiriri 16 n'olw'17 gamba munnaali eyo nti enjiri yatandise dda. Wuliriza, Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga. Full-stop 2 olunyiriri gye lugwera olw'17. Naye omuti, owulira, naye amugambye ebibala byonna. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Full-stop 2 wakati mu lunyiriri. Wulira lwaki? Kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Oba onfunye bulungi? Bano babawadde, ojjukira wano w'ensoma olabika omanyiiwo. Wano tuli ku Adamu ne Eva. Bano baabawa ennimiro, olusuku nga lulimu buli omuti ogwolimu ebyokulya byonna. Emiti egirimu ebyokulya mwene ennimiro byalimu nga bingi. Mukama n'abagamba ebyo byonna mulye, naye guno omuti ogw'ekikula bwe kiti temulyangako. Kankudiremu verse 17. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi temugulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olw'ewaggulu lwalagidde nti emiti gyonna egiri omwo mu lusuku emirala gyo balye ebibala byagwo. Oba okitegeera? Kati awo nvuddewo ngenze mu njiri eyandeese, ngenze mu Lubereberye essuula 3 olunyiriri olw'ekumeka, olunyiriri olusooka paka ku lw'10 ku lw'omukaaga. Munnange gamba nti otyo bwe tumala okuva eri mu Lubereberye essuula 2 olunyiriri olw'16 n'olw'17 nga Mukama addidde olusuku olunyirira okuzaama olulimu buli kibala kyonna, akibatadde mu mikono gyabwe, abagambye mulye nga bwe mwagala. Naye guno omuti guno oguliko okumanya, akuyise kumanya kola kutya. Ogw'omuti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama likole litya? Lyebazibwe. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi gwo temukola ki? Temukwata. Bannaye ekiri wano ekisinga okunnuma okimanyi, gino emiti gyonna nga bwe gyali mu nnimiro nga tebalima, balya buli ebibala ne banoga.
kusomera nnyo dunnyonnyola naye ekitundu ekyokubiri kyenjagala tutunuulire wano agambye n'omusota gwali mukalabakalaba sitaani yabeera mukalabakalaba njagala ekyo kitegeere sitaani abeera mukalabakalaba akutunuulya bw'ati n'akunoonya akutandikire wakuyiyize mu byakulya akuyiyize ku ssimu akusindikira kamesegi oba akusange ng'otambula agamba engo ku lifuti oyo ye sitaani wuliriza olunyiriri gye lweyongera naye wuliriza naye ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku kibuuzo kati njagala tutunuulye kino ekibuuzo okitunuulire n'eri olunyiriri oluli mu gyo nakuwadde waggulu wali oluli mu lubereberye essuula 2:16 lwo lwagamba nti mukama n'abagamba nti ebibala bino byonna ebiri wano mubirye okuggyako nyirwaddako nega naye omuti oguliko okumanya obulungi n'obubi temulya kati sitaani yaddira kiri mukama kye yabagamba n'akikyusaamu yabagamba emiti gyonna mulye okuggyako guno ogw'okumanya obulungi n'obubi bwe mutalya sitaani najja nga yoseza mu kigambo kiri ekiri mu chaputa eri eya lubereberye chaputa 2:16 sitaani n'akikyusa bwe yatuuka wano mu chaputa eno eya chaputa 3:1 akatundu akasembayo wansi yamugamba naye ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku tolaba nti kati wano akyusiza nti omusota gwo gwogera gugamba nti babagambye temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku naye ng'ekibuuzo kino ng'obaolaba sitaani akibuuza si bwe kiri eri kiki ekyokuyiga ekiri wano kyenjagala gwawuliriza eyo owulire otegeere sitaani bw'atandika okwogera ebintu nga nawe owulya ddala nti bya sitaani bibi tobiwuliriza tomuwa budde tomuwa amaaso go tomuwa attensioni kankuwa ekyokulabirako tuli balokole fena tatuza yesu kristo kwera omulokozi waffe tukola mu bifo ebyenjawulo ffenna mukimanyi nti obubbi kibi oli ng'ayimirira mu maaso go ngagamba kozi bagamba mwe abalokole temubba gwe naawe ng'ogamba obadde oyagala tetubbe ki kati awo wewaba ensobi agambye abalokole bamma bagamba temubba kibuuzo owulira ng'ekibuuzo ekinyuma okubuuzibwa owulira ng'ekibuuzo kwegamba ekibuuzo kiri awo sigiza gera owulira nti sitaani yakirimu avuyiza muli kati gwe oba kikubuuza mugambe nze muneesagaana kulya bintu bya bubbi ye ani agambye oyogere ku bubbi kati okitegeera kati ono omukazi singa yakimanyiza ddala yakimanyirawo sitaani amuyimiridde maaso namugamba babagamba wamma temulyanga ku bibala byonna eby'omu lusuku naye ng'ate si bwe kyali babagamba ebibala byonna eby'omu lusuku mubirye naye guli omuti oguliko okumanya n'okutegeera gwe bamutalya kati sitaani teyajja ng'abuuza nti wamma babagambye nti omuti oguliko okumanya n'okutegeera gwe bamutalya lwaki ayita eri ewala sitaani asobole okuteekinga attensioni z'ono omukazi akole ki amusuule mu bubi bwe jjukira sitaani alina ebisero 3 yajja okubba okutta n'okusikirira nyinza okubakosa sipiidi nyingi naye gwali eyo njagala okitegeere woowuliranga ng'omuntu ayimiridde maaso go naye ng'ebigambo byasoosa byonna bya sitaani ebisookerako ddala sitatimenti zasooka okubawo okulya mu kutuko nga za sitaani toddamu kumuwa attensioni yo toddamu kumuwuliriza mugambe byoyogera sibitegeera nva mu maaso oba buviire kati ono omukazi yakola ensobi n'awuliriza sitaani omukazi ensobi gye yakola yeeno n'awuliriza sitaani nga sitaani byayogera bifu emiti gyonna babawa balyeko ebibala okuggyako era onyirugambo olw'17 lubereberye essuula 2 olunyiriri olw'17 naye ebirala byonna mulye naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi temugukwatangako we mugukwatirako wekapa kwe kufa kati wulira sitaani bw'akyusa eno statement jaze
yayingizza omuntu mu ddiiru y'obubbi. Kati ne sitaani ono yennyini gwejogera ku guno omusota omulyolyomi ono sitaani omulyolyomi yennyini yasalawo n'akozesa ekigambo kya Katonda kiri kyennyini ekituufu n'akyozaamu ng'abuulira omukazi nti wamma baabagamba nti ebibala byonna eby'omu lusuku temubirya, naye nga siteetimenti eri mu Lubereberye Ssuula 2 olunyi 16 si bwegamba, naye ate yo yennyini siteetimenti eri mu Lubereberye Ssuula 2 olunyi 16 sitaani gye yayozaamu omukazi ono n'agimugamba, omukazi naye n'alyoka addamu n'akanula amaaso n'alyoka amuwa attensioni n'amatu ge n'amuddamu n'agamba sinaakutuukako olwonyiri oluddako olwo yamuddiramu naye nga sinalutuukako gwali eyo oli mu kampuni okola bakozesa olina bakamaabu abantu abamu muli mu kampuni nga zifulumya ne ssente ne zirisiivinga ssente kati osanga kampuni ng'erina rules and regulations zigamba ti temuli supposed kufulumya ssente nga teziriiko lisiiti, temufulumyanga ssente nga teziriiko lisiiti. Kati omubi sitaani ng'agenda ayambala omwana w'omuntu gwokola naye oba ali mu dipatimenti y'emu oba oli naye ku mulimu oba mu kampuni oba mu bizinesi ng'agamba wamma baagamba mbu zino ssente tuzifulumya nga teziriiko lisiiti kati oba nti ate kyogedde bulungi ayisogamba kyogamba tetusobola kufulumya ssente nga teziriiko lisiiti. Jjukira ayoza mukiri kampuni kye yateekawo nga rules and regulation temufulumya ssente nga teziriiko lisiiti. Kati sitaani ayambadde omu ku be mukola nabo n'atooka agamba kyogamba tetusobola kufulumya ssente zino nga teziriiko lisiiti. Kati bw'omala n'osirika nga gamba kozi oli mulokole kyogamba kati mu abalokole temubba. Awo ng'omanya sitaani atandise okwogerya mwoyo tomuwanga budde mugambe nze nakoowa ebintu by'oyogera mugambe ye ani agambye otandika okwogera ku by'obubbi ye ani kiki ky'otamanyi ku ky'obuuza kubanga bw'omala n'omudamu nomugamba baagamba essente zonna ezawano tezisobola kugenda nga teziriiko lisiiti olwo abeera akumaze ekyo kyennyini ky'oyogedde kyaddamu n'ayozaamu tayinza okugamba kati kyomala okyogera tayinza kugamba kati okoze otya okufuna transport ennaku zino mpulya weekabya tolina transport olwo nga sitaani akumaze. Nze kyenjagala nkubuulire gwaki eyo bw'owuliranga omuntu yenna kubanga sitaani togenda mulaba n'amaaso gano nga gwamuttaka ganaagange n'agago naye omuntu era alinga nze oba alinga ggwe ajja aliko omwoyo gwa sitaani kankujjukize Peetero yali ne Kristo yali ne Yesu nga batambula bakkiriziganya buli omu aliko omwoyo wa Mukama naye laba omwoyo wa Mukama wagenda buka ku Peetero mulundi gwe kati Yesu gy'ayogera Peetero abiwakanya. Yesu n'agamba sya onono takyali Peetero ono gwe nnidayo n'alyoka agamba laba gwe sitaani de enyuma wange. Peetero si ye yali sitaani naye sitaani yali amaze okwambala Peetero nga Peetero by'ayogera si ye Peetero oligino kati sitaani nga yayogerera ku ki ku Peetero. Kati omuntu ayimirira mu maaso go n'ayogera ebigambo ebirumu kumbe ye si yayogera sitaani yayogera kumbe baagamba wamma oli muka musajja ebyo ne batera obigamba mwe abafumbo oba wano waliwo abafumbo kyogamba mwe abalokole mpu ebimu basagana byogera wano naye Mukama mpa ekisa naye sitaani yengeri yonna yengeri gyakozesa okukola ki okutwala abantu mu geyeena. Sitaani n'akulaba weekuumye oluusi naayita ne muba naye naamalayo enjiri eno sitaani oluusi ayita ne mu baganda bo weekuumye wasoma omaze okusoma onoonyeza ku ssente zikyaganye kati osaza amagezi nga waika kati kankole kino oba oliawo nga senga wajjawubo ajjaono ng'ajja atambula gamba kyogamba kati okuva wamala okusoma tonaba kufunayo omusajja mwana wange oyagala male kufaoyo okundeetera omusajja wegamba ebintu bya sitaani byonna byakufa kyogamba tokuze maama abasajja bonna babuze ngende mu lunyiriri olulala tuve wano enjiri nina nnyingi ku bino ebintu by'okugema sitaani teri muntu agenda kugamba leero Emmanuel nzize kati ndiko omwoyo gwa sitaani njagala kwogerako naawe ani akulimpa ajja ayogera bulungi naye nga sitaani yamuliko ono omulyolyomi ono sitaani yayimirira mu maaso g'omukazi yayogeranga ebigambo ng'owuliranga bye ebinyuma okuwulira omukazi yawuliranga bye ebinyuma okuwulira amukwesyoninga naye noono bwaddamu ate bye yaddamu era byamala naye n'amukwesyoninga omulundi ogwokubiri wuliriza olunyiriri olwokubiri olwaddako wano okumanya sitaani mulyolyomi mubbi okuva ku lubereyo taata
ekibuuzo ekitategeerekeka. Kino ekibuuzo kyali tekitegeerekeka, tekirina na version nti wamma baabagamba nti ebibala byonna ebyo mu lusuku temubirya. Tolaba nti ekibuuzo yakyoza mu kiri ekyawandiikibwa ekiri mu Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi wulira omukazi naye bw'addamu. Bambi abakazi mulina ekisa, sitaani ayimirira mu maaso gammwe naawe n'olyoka weewombeeka n'oyagala okumuyonyola nti munnaaye ennaku zino nze munaye ndi mufumbo nawe n'alyoka alemerako nze nakitegedde oli mufumbo kyoyagala ogansi kimanyi oli mufumbo ne bbawo omumanyi naye nze ekyo si kinjagala n'ateekawawo ebigambo nga binyuma naye nga byonna bya sitaani naawe n'oyongera omumu attention n'olaga omugaa nedda anti kati ffe abalokole bwe tumala okukola bwe tuti oli ku sitaani oli mu kudisikasinga naye wegendereze. Fuliiza olunyiri olwokubiri omukazi aba amaze omusimba ekibuuzo kitalina version. Olunyiri olwokubiri omukazi n'addamu n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya. Ndowooza owulira. Kati kino kyoddamu sitaani era mwaddamu n'ayoza. Wuliriza. Ebibala by'emiti eby'omu lusuku tulya. Vaasa eyokusatu. Wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Owulira nti zino ansi omukazi zayogera ntuufu naye oli mwayoza lwansonga olwebere kyeyasoose okuleeta ng'ekibuuzo kyabadde kifubwefufulufu yakyozezza mu kibuuzo yakyozezza mu kintu kyetwandiyise nga kyekituufu ye n'akyozaamu nakijja mu question enfu. Kati omukazi bambi amunyonyola nga mutuufu mu by'omuti jjo emiti tulya. Omukazi oyinza okugamba naye omukazi asobola okuyimira amaaso ye mukazi yeka n'abasajja. Omukazi asobola okuyimira amaaso g'omusajja, omusajja n'amugamba naye bano, omukazi n'agamba omusajja naye banaye nze munaye ndi mufumbo munenze ndi mulokola ebintu ebyaffe ffe tukkiriza mu Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe naye ebyaffe bitambulawo ebityo ale naawe saagala kumpulira nnyo byabalokole. Kati wamala okugamba saagala kumpulira byabalokole era n'oyongera omu attention yo n'osanga n'omukazi ali ku musajja amugamba amaki ogamba mu abasajja natetera okusanga ng'okuba ennanga kale bulijjo nkulengera okuba ennanga naye najagala nnyo okwogerako naawe kyogamba nti kati abakola abali mu kanisa omwo abakuba ennanga n'ateekawo ebibuuzibuuzi obitegeera sijja bikunyumisa obimanyi. Kati gweomala n'omwatensoni yo naawe n'obiddamu ng'owedde ono omukazi ekigenda omukemesa ekyamukemesa kuwa sitaani attention. Bambi alowooza ayogera na muntu kumbe sitaani awedde naawe bw'otyo bw'oyogera n'abantu abamu naye nga tomanyi nti oyogera na sitaani awedde. Kangende kunyiri olwokuna wuliriza. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Ndowooza owulira ebintu bya sitaani webiri ebizibu ennyo. Wulira omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Jjukira bano abantu tewaaliwo kufa naye olw'okuba sitaani ye mussi abaleetedde okutta kyokka kyakola ye sitaani ekyokutta kati ayagala kulaga nti ate si kyekiri ye si kyaleese ayagala kikyusa akisse ku Katonda nti Katonda ye yatta kyova olaba amugambye okufa temulifa.
sepatala ngiryange tempulako. Luka essuula yakuna sitaani yawangula yesu yawangula sitaani laza sorry yesu yawangula sitaani kati awo waliwo combination y'ebigambo byetera okulya nga nayo bya sitaani omuntu n'omugana ne yesu nga yawangula sitaani lwaki gwe tewomuwangula naawe osobola okuwangula sitaani by all means ogaa nti munnaye yesu era yali yesu naye munange nze ntambulya mu mubiri ani akulimba yesu yagenda okuwangula sitaani yali atambulya mu mubiri yamuwangula kati ngenda kulaga enjawulo etuleetera abamu sitaani okutukola ki okutuwangula Luka essuula 4 weeyaayo yino uliriza sigenda kusoma yayina bayibuli gyagenda webikuliwo oba omuntu ali awo asobola okuteerawo ennyiriri Luka essuula 4 olunyiriri olusooka ngenda kukoma oba ku lwakuna oba ku lwakusatu awo yesu bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'akomawo ng'ava mu yoludaani omwoyo n'amutwala mu ddungu kati obuzibu buli wano abantu bakiraga nti oli yali ajjudde omwoyo nedda naawe essaawa zino waliwo omwoyo wa mukama akuliko gw'osobola okugamba nti mukama nteekaako omwoyo we kyovola natandise meseji yange ngegamba saba mukama akuwa omwoyo we oyawulenga ebigambo ebinyuma okuwulira naye nga bya sitaani omanye nti bino ebigambo bwe biwulikira bulungi mu matu gange naye bya sitaani sigenda biwuliza tobitwala okitegeera otegere n'ebigambo bya katonda ebyogera gy'oli okuyita mu bantu ab'enjawulo aboogera naawe omuntu nga taliiko sitaani era nga yogera nga byayogera si bya sitaani omulaba era ne waba ayogera naawe omulaba ojja muwulira muli nga omwoyo wa mukama gamba ono naakuleetedde sitaani yenjawulo y'okuba n'omwoyo omutukuvu ono njagala gwe oleme okwekwasa oliko omwoyo wa mukama uliriza yesu kristo we yakola ngenza olunyiri sigenda zanguya mangu ulira olunyiriri olwokubiri n'amalayo ennaku 40 ng'akema
statement okuva waggulu wali wonna we yamugambye nti okufa temulifa naye ng'okufa tekwaliwo olwo sitaani aleese okufa naye okufa alinga akukweka nti tekugenda kubaku lwa saidi y'abano lwa nsonga bo beerira ekibala wuliriza kubanga katonda amanyi nti olunaku lwe muliggulyako mmwe amaaso gammwe lwe galiraba bwe galizibuka olwedde tebaali bazibe b'amaaso bw'otunuulya luberebera essuula ey'okubiri abantu bano baali balaba bulungi sitaani abikyusa agera nagamba naye olaba oyinza okuba ng'oluddewo okuzaala naye gwe singa olwawo okuzaala wandibadde ozaala mangu oyinza obutazaala bwona olwawo okuzaala kyokka gwe babigamba tonnaba kuweza myaka gya elizabesi kanti kuddemu omundi mwokitegeere sitaani akuyimirira mu maaso nagamba naye gwe kiro kyonna emyaka gy'otuuseko tonnazaala ng'onoonya sente olowooza oyinza ozinoonya nozimalayo tunuulya ba Bill Gates abaazinoonya n'alyoka kugirawo abantu n'abakubaawo naawe noga awo amaaso go noba nga alowooza tebayogera bituufu nagamba okimanyi nti olina onootera okutuuka mu myaka gy'oleme n'okuba nga tokyazaala naye emyaka gyagambirako nti oyinza obutazaala tonnatuuka ni elizabesi yazaalira ku myaka 9 si bwe mpulya boogera lubereberye nti lubereberye luka essuula emu ojja genda weesomereyo eginsembera elizabesi yazaalira ku myaka emeka tegyali 9 kati gweolina emyaka 25 26 27 ogenda kwonola 3 munnaye muntu ng'akuyimira mu maaso go ng'agamba sya kyogamba tonnaba kuzaalayo wadde akaana oli mu byakunoonya ssente mwana wange oyagala kundeetera muzzukulu nga mmaze okufa oyagala kulaba nga nfudde olyoka ozaala abazzukulu ng'omanya sitaani amuliko tamanyi lunaku lwagenda kufa tamanyi lulo lwogenda kufa nalwonoozeetera muzzukulu gwayagala naye atandise okwogera ebigambo bye nga biteekamu okufa weegendereza omuntu ayogera ebigambo nga biteekamu okufa oli ayinza nogamba bannaaki olaba abantu bonna bafudde mu covid bonna baweddewo kati gwe katonda akuyambye osigadde oli mulamu oli ku kyokuzaala funayo omusajja ozaale ekituuka kufa abasajja kyogamba obulidde omukazi gwowasa eyo yonna emyaka gyowezezza ema kati ema walinnya ne ku nnyonyi n'ofuna ne ku ssente obulidde omukazi gwowasa lwaki towasa yoyo walinnya kati bino byonna ebintu byokola ema ogenda birekeraano oyagala kufa nga tozadde mwana neyeerabira jjajjaffe Ibulayimu yazaalira ku myaka emeka njeerabidde ayogera ekigambo kufa oyo tomuwulirizanga mugambe nfaako nze saagala nakumbulya ebibuuzi birimu kufa oba okitegeera kati ono omukazi amugambye mbu we mulirya ku kibala simanyi emuliraba obulungi katonda tayagala mulye ku kibala kino kubanga emulikirya we muligenda okuzibuka nammwe mulibanga katonda okumanya obulungi n'obubi olwedde obulungi n'obubi bwali babwetaaza ki obumanya n'obutabumanya olwedde babubabuulidde nti mubulyangako bwe munaagulyangako gwe kufa muti gwakumanya bulungi na bubi full stop kiwedde naye sitaani ajja ayongeramu ebibye we mutaagulye katonda tayagala mulabike mulabe nga ye baali baagala kulaba biki omuntu ajja ayogerera gy'oli nalekagamba omanyi kati nno olaba gwe olabika olemedde okufuna omusajja nze ebintu byammwe ebyabalokole byantama mugenda ne mwesiba mu kanisa temwagala kuvaamu naye kati nze sengaawo nze ayogera bino mpuliriza bulungi nze sengaawo nkuleetedde omusajja ate mugagga alina ebintu gwe wonooba weebuzabuza oli mu byammwe ebyabalokole nze kirabika nalabye eddala nga mwana koleka byagala na bintu byakufumbirwa ng'alyoka agamba nkuleetedde omusajja naye omusajja gwakuleetedde kizibu kyereere kufa kwereere kati naye ng'onoomu attention nti kati munnaye mbadde nkyayagala mukama amale kwogerako nange kale wulira oyagala mukama ayogere bityango n'omusajja mugagga ekituufu si bugagga osobola n'okubeera omugagga gwe
sente zingwabula edakiika 6 naye nkyaweereza owulidde sitaani bw'akola agambye omusajja yagamba mukazi bambi omusajja atutaliiwo ebiseera ebisinga kino wawaawo wano boogera ku mukazi naye n'abasajja bwe batyo obeera eyo omukazi ali ku bibye alowooza omusajja amulese waka maama gwe gy'otambuli olina amaloboozi ga sitaani agakuyimirira mu maaso ne gakubulira ebinyuma obwesibe akakazi konna kafaanana bubi munayinza kanambabulira enjiri ya namaddala nga yentuufu omusajja olina omukazi wo kuba kati abali wano mwenna mugenda kufuna abakazi n'abasajja mufune n'abakyala mufune abaami olwokugende bannaaki nze nsobera oyo omukazi naawe kati gwe wafuula mukazi wo nanti ogenda omugamu naye nanti munenze n'omukyala wange ali waka olina omukyala baga ffe tugenda kugobera mukazi wo omukazi nowulya gwayogera waliwo abakazi abanyirira olinayo kagamba nkuwanira abakazi ngaebanyirira ngaono bwagamba nti bwe munaalya ku kibala kino mugenda kuba n'okumanya simanyi olunyirira okutalwa nebina okusoma okumalayo omanyi lwaki sirumalayo oli lwendusoma lunkwasa ennaku ate lunyiiza mu nsi ey'omwoyo kubanga sitaani yanyiiza wano tosobola kugamba muntu mbuno bw'anaamanya nti nno kubanga katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako njogera ogwo omuti amaaso gammwe lwe galizibuka naye nga mu butuufu abantu bano baali balaba tebaali bazibe b'amaaso nti baali bazibe naye sitaani kati ate kyaleese kyekigenda obbasibira ddala amaaso kino mukama akimbikulidde wano nti kino sitaani kyayogera nti ebanaalya ku muti guno nti amaaso gaabwe gagenda kuzibulwa mazima we baalya ku muti guno amaaso gaabwe gaziba buzibu tebaddamu kulaba ngaebadde balaba omuntu ayimirira mu maaso go ng'otunuulidde katonda oyagala katonda akolera ebyekiso oyagala katonda akuviireyo naye mu kugumiikiriza nga bayibuli bweyogera mu Psalms 40 okyagumiikiriza laba sitaani bw'aleeta ebibye kati wamala okubikuteekaawo n'obikkiriza toddamu okugumiikiriza toddamu okulaba katonda oba tokyaddamu nakwogera naye kanga ne bw'oyagala okwogera naye owulya wakoze misiteeke ennene oluvannyuma lw'okuwa kyansi okwogera ne sitaani nakozesa ebibye kati awo wemba nviira kweno olulanyi kangende ku lunyiro lw'omukaaga naye nalumazeeyo wuliriza kamala olwokutaano lumaleyo amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga katonda okumanya obulungi n'obubi kikakatako kyokwagala okumanya obulungi n'obubi obw'omuntu oli nga gwewowo tobumanyi sitaani mubbi awo nvuddewo ngenze ku lunyiro lw'omukaaga maliriza obudde bungoba wuliriza olunyiro lw'omukaaga omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi ndowooza owulira sitaani abaako nekyakubikka ku maaso omuti yagubeerangako yagulabanga agwawula ku bibala ebirala ebyemiti ebirala naye kati sitaani alina kyamutaddemu kyamusonseseemu kati omukazi n'obwongo bugenze eri sitaani wulira ebigambo omukazi byaddamu okwogera mu vaasi y'omukaaga omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi bulijjo abadde tagulaba ng'ogyeko okuba nti sitaani yamulimba kati sitaani akuteera ekicupu lyawo mu maaso go n'olowooza nti kiri oligino ololabeko sente ez'ekicupu lino oligino nazirabanga mu Uganda eno sizirabangayo olabako emitwalo ebiri nga kafaanana ngaakatuufu naye nga si katuufu wookatwalira mu banka ekyuma kikakasuka eri bwekapu ne bagamba munaye no kino kyotuwadde ekicupuli nogamba nga ndabanga ekipya nojyayo n'endala z'olina musawo ozikebera nekali ng'olaba kiramu kumbe kicupuli kati omukazi bamugambye nti bw'onoogulyako munnaayo ojja kulaba era ogenda kuzibuka amaaso kumbe ate si mazibe laba omukazi wabala okimugamba nga tannagulya mbw amaaso ge ne galaba nga mulungi ki bifo yali tagulaba we baagumugambira nga togukwatangako okugukwatako kwe kufa kwe awo yali tagulaba ye era omukazi ono bw'atuuka okuyimirira amaaso ga sitaani eri gye twavudde magulu yamugamba guno gwo baagutugaana awo yalabanga mubi lwaki njogera bino nti sitaani akuteeka ebintu mu maaso go ne bagamba mu birungi naye nga si birungi bibi kati oli amala okuwaanira ekintu gwe tuleese mugagga gwe tuleese ono ava mu famire y'abagagga weewaawo ogwogamye mubadde oyagala mulokole naye ate tuleese ono omusajja mugagga bakuleetedde ekitupuli nawe nga amaaso gakyusa gati
mbu omukazi bwe yalaba omuti, omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi kirungi, n'owa bayibuli akiwandiika bulungi ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso g'omuti nga bwe gwegombebwa. Ndowooza owulidde? Sitaani abikyusizakyusiza kati n'omukazi alaba ng'omuti mulungi era gunyuma okulya n'okwegombebwa. Okitegeera? Olowooza nyinza okusukawo wano. Meseji yange yabadde egamba okulemwa okukemwa sitaani otya nti sitaani ayimirira mu maaso go gwenatandika okugenda nawe ebigambo ebirungi n'olowooza ebigambo byayogera bye bituufu, kumbe si bituufu bicupuli. Naddira ebigambo byennyini ebiri oli kino n'abikyusaamu ng'abyozezaamu ebiri ebicupuli. Sitaani agenda kuleetera, tubadde wano watulaba ebyapa oba ani akitadde wano, bajja kuteeka ekyapa ku mmeeza olowooze nti kituufu naye nga si kituufu. Bagambe ekyo newoba ne miliyoni 2 tukikuwa naye nga bakuwadde ekyapa kifu. Ekyapa ekituufu toyinza nakirabako namaaso go nga bakitaddewo ku mmeeza, bakuwa duplicate. Ekituufu gwokyejjirayo eri. Oli tayimiranga ku mmeeza nagamba ekyapa ekituufu kyekyo, naye waba olina miliyoni 2 ffe zituwe, nkwegayiridde omanyanga toyimiridde mu maaso g'abaliko sitaani. Kankome wano tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza olw'akawungeezi kano akalungi wakati mu overnight ng'ekyagenda mu maaso. Tukwebaza Mukama olw'ekigambo ekirungi ky'oyisizza mu nsi eri ne kituuka eri abawuliriza, abaweereza abo, abaana bo, ne kituuka nange gyendi Mukama. Nkwebaza Mukama oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Yesu Kristo. Tulabye Mukama nga gwe watambula mu ddungu, sitaani yakuvangako emabega ng'ali naawe. Naffe Mukama we tuyita sitaani atutegedde amaaso ayagala otukema. Weewaawo abamu atukema, weewaawo abalala abakemye emirundi mingi ne bagwa mu mitego gye. Kwe kusaba kwange Mukama otuwe omwoyo wo, otuwe omwoyo omutukuvu Mukama oyo w'okubikkulirwa okumanya ebituufu ebivudde eri gwe n'okwawula ebibi sitaani by'ajja aleeta okuyita mu bantu. Kwe kusaba kwange Mukama omukyalo oyo omugayidinga omuwe ekisa ekyokwawula ebikolwa bya sitaani byayisa mu bantu n'okwawula ekigambo ky'okuva gy'oli. Omuwe n'abantu aboogera obulungi nga teboogera kuleeta bigambo bya sitaani gy'ali. Omuwe abantu abajja gye bali gy'ali nga boogera bigambo birungi. N'ebyo omusajja oyo bw'atyo tukusaba okutuwa obukuumi okuva gy'oli Mukama. Omwoyo bw'abeere ku luuyi lwaffe. Yesu ewali n'omwoyo omutukuvu wali tolidde mu ddungu naye sitaani teyakuyinga. Newe wadda ebbali ng'enjala etandise okkuluma era wamala n'okumanya nti ono sitaani yayogera gy'oli. Naffe Mukama tukusaba ekisa ekyo okubeera ku bulamu bwaffe, twawulenga ebya sitaani by'atuleetedde n'ebibyo ebiva gy'oli Mukama. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala buli mwami abadde yagwa mu mitego gya sitaani Mukama ng'avuddeyo kati ng'azze yeenenya musaasire omusonyiwe omuyimuse ku luno lwokka Mukama taddamu ogwa mu mitego gy'omulabe sitaani. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Katonda omwesigwa, weebale gwakikola, weebale gwakomyawo emmeeme zaffe, weebale atuluŋŋamya eri ebigambo by'ababi, weebale Mukama atutaasa emitego gy'omubi sitaani gy'atega. Weebale omusumba omulungi atukuuma. Kwe kusaba kwange Yesu, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama